Aba Uganda Funeral Services olutadde omulambo gwa Tamale emirundi mu motoka baguyisiza ku nguudo ez'enjawulo gutuusa mu maka ge ku kyalo Masanda ekyengera. Akalipagano k'ebidduka kabadde kamaanyi ekibuye nate ne Busega ng'abantu bavuddeyo okulaba ku ssanduuko n'abamu okukozesa amasimu okukwata ebifaananyi. Abatiimu MK ne bakanyama aba Uber bebeerudde ekkubo okusobozesa okutuusa omulambo mu budde. Ku kuba erituuka ewuwe abakungubazi bakwatiridde okulaba ku ssanduuke. Mu kutuuka awaka gibadde Miranga na Biwoobeera gutuusiddwayo ku ssaawa 9:35. Eno kwasiddwa minisita wa Kampala Jatimisa Kabanda yaliko mumyuka wa President Edward Kiwanuka Sekandi, minisita Fiona Nyamutolo ne Ba Eddie Kenzo, omuyimbi Bebe Cool n'ab'Enganda. NRM tumusubiddwa nnyo kuba katujjukira 2026 tugenda mu kalulu naye abadde mu ntuuze bwe nali nkola kampeyini zange mu 2021 eza President nalinga buli weesooka okugenda yasooka okukubawo abadde ansanyuka buli tubeera off camera abeera fane nnyo ate ng'alina ebigambo ebizimba mutabo bwe yali awandiika obwa politics obw'enjawulo z'omu ku abo baali badduka okufuna kopi nga mukkakkamu muntu muwulize Tamale omuntu gwali owa ssente n'atava ku kituufu ng'omuntu ayinza n'okwebuuza nti yeno Tamale gwe agagamba nze saakusabye ssente naye ng'owabeera ng'agenze ku TV oba ku radio ng'oli mukyamu asigala akukonkona nti ki oli mukyamu. Tamale abadde musajja w'amaanyi ate nga mukozi ate nga ayagala gavumenti. Tamale emirundi abamutegeera basobola okumanya ebigendererwa bye n'ebigambo. Ate ye Namwandu Florence Namayanja ayogedde ku bbanga abadde mukwano gwe era ayagala ennyo abaana bw'atyo n'asiima pulezidenti olw'obuyambi bwonna bw'awadde famire. Yenna alina omukisa ogusobola okwogerako ne taata waffe oyo mugambe tusiime nnyo nga famire. Abaana basiimu ffe bannamwandu tusiimye bataata baffe abaami balamu bange bonna basanyufu. Abalala batendeza enteekateeka eyakolebwa okutuukiriza ekiraamo ky'omugenzi eky'abantu okulya n'okunywa kuba babatidde ente 2 nga n'enkoko esaliddwa tobala. Abaana abamana amagi bali amafumbe amasiike emigaati ndowooza obirabye enkoko ziizino ebyenda ekiro tugenda kulya ennyama kyayitiridde abantu basanyuse abantu balidde abantu banywedde wadde nga bagabuddwa omwenge nga gulinga mazzi tekibalobedde kugulwanira. Abanywi b'omwenge batendereza olumbe lwa mirundi ng'olw'ebyafaayo. Ekigambo kimu tusanyuka Kojja Kimbo agambye nti yabaddewo okussa ekiraamo kya mirundi mu nkola. Bwe mbanga nvudde mu nsi munyolwanga ne temwekubagizanga temukaabanga. Era naŋŋamba ekigambo kimu nti bwabangawo okwo obusobozi bwonna abantu baguliranga kabbiya ne banywa. Kyabadde kisuubirwa nti bakuyimba emmisa wabula tekisobose kuba ekereziya tekkiriza kuyimba mmisa 2 mu maka 2 ng'ate galimu abakyala ab'enjawulo. Ekirungi bamusabidde ne mu kyalo bajja musabira so tewali buzibu. Naye kyavudde eri bakulu baffe ab'eddiini ku paaliishi nga omugenzi tebajja musabira wano kitambiro kya mmisa. Mulekwa Tamale emirundi Junior asiimye abantu ab'enjawulo ababeereddewo okubadde n'emikutu gya bukedde gyonna. Ne bazanyo General Sale ne bazanyo General Muhoozi ne bazanyo General Nalweyiso Speaker. Kati oba oyina abo bonna abantu abavuddeyo okusiima omuntu ebirungi byakoze lwaki muba temulya. Disan Mutyaba, Nuliat Namagembe n'Abud Mwonge bakusakidde gwe lino ku Bukedde TV.